Tugenda okusoma olubereberye 2 naye nga tetunnasoma tulina ebibuuzo byaffe bino. Ansa zaffe tuzeetaaga mu comment section w'onoomalirayo ng'otegedde ansa zino. Ani yali kabaka w'e Gerali mu lubereberye 2? A. Falaawo, B. Abimereki, C. Dawudi. Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri kigamba ani Ibrayimu gwe yagamba nti ye mwannyinaze? A. Rebeka, B. Saala, C. Agali. Ansa zaffe ziteeka awo. Olwaleero tusoma lubereberye 2 atannatuuka muyite omugambe lubereberye tusimbudde kusoma Bayibuli paka kuwulira bulungi. Atannaba kusubscribinga mukwano olinda ki? Subscribinga, olayikinge, osharinge. Mwaka gwa kusoma kigambo. Tugenda okusoma ekigambo ne sitaani atuule wali yeewuunye. Olubereberye essuula eya 2 olunyiriri olusooka. Ibulayimu n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo n'atuula wakati wa Kedasi ne Ssuuli n'abeera mu Gerali. Olwokubiri Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti ye mwannyinaze, ne Abimereki kabaka w'e Gerali n'atuma n'atwala Saala. Olwokusatu naye Katonda n'ajjira Abimereki mu kirooto ekyekiro n'amugamba nti laba ggwe oli mufubufu olw'omukazi gwe watwala kubanga alina bba. Olwokuna era Abimereki yali nga tannamusemberera n'ayogera nti Mukama olinzita olitta eggwanga newankubadde nga ttuukirivu. Olwokutaano teyaŋŋamba ye yennyini nti ye mwannyinaze, naye omukazi yennyini n'ayogera nti ye mwannyinaze. Nga nnina omutima omutuukirivu n'engalo ezitaliiko kabi bwe nakola ekyo. Olw'omukaaga Katonda n'amugamba mu kirooto nti weewaawo mmanyi nga wakola ekyo ng'olina omutima omutuukirivu era nange ne nkuziyiza okwonoona kyenava nnema okuganya okumukwatako. Olw'omusanvu kale nno zaayo omukazi w'omusajja kubanga ye nnabbi naye anaakusabira naawe oliba mulamu era bw'otoomuzzeeyo tegeera nti tolirema kufa ggwe n'ababo bonna. Olw'omunaana Abimereki n'agolokoka enkya ku makya n'ayita abaddu be bonna n'abuulira ebyo byonna mu matu gaabwe. Abasajja ne batya nnyo. Olw'omwenda Abimereki n'alyoka ayita Ibulayimu n'amugamba nti onkoze ki? Nange nakwonoona ntya ggwe okundeetera nze n'obwakabaka bwange okwonoona okunene? Onkoze ebikola ebitagwana kukola. Olw'ekkumi Abimereki n'agamba Ibulayimu nti walaba kiki ekyakukozesa ekyo? Olw'ekkumi-n'emu Ibulayimu n'ayogera nti kubanga nalowooza mazima okutya kwa Katonda tekuli mu kifo kino, nange balinzita olw'omukazi wange. Olw'ekkumi-n'ebbiri era naye amazima ye mwannyinaze, omwana wa kitange naye si mwana wa mmange, n'afuuka mukazi wange. Olw'ekkumi-n'essatu kale Katonda bwe yantambuzatambuza okuva mu nnyumba ya kitange ne ndyoka mugamba nti kino kye kisa kyo ky'ononjolesanga. Mu buli kifo mwe tunaatuukanga oyogeranga ku nze nti ye mwannyinaze. Olw'ekkumi-n'ennya ne Abimereki n'atwala endiga n'ente n'abaddu n'abazaana n'abiwa Ibulayimu n'amuddiza Saala mukazi we. Olw'ekkumi-n'ettaano Abimereki n'ayogera nti ensi yange eri mu maaso go, tuula gy'onooyagala. Olw'ekkumi-n'omukaaga n'agamba Saala nti laba mpaddemu annyuka ebitundu 10 ebya ffeeza, laba kyeky'okubikka ku maaso gy'oli eri abo bonna abali naawe ne mu bigambo ebyo byonna ogattiddwa. Olw'ekkumi-n'omusanvu Ibulayimu n'asaba Katonda, Katonda n'awonya Abimereki ne mukazi we n'abazaana be ne bazaala abaana. Olw'ekkumi-n'omunaana kubanga Mukama yali asibidde ddala embuto zonna ez'omu nnyumba ya Abimereki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu. Bannaye katukomeko awo. Olubereberye 2 bw'atyo bwagenze, naye ekintu kimu ekyewuunyisa, Saala bagambe yali mwannyina waani? Wa Ibulayimu.
mu taata naye nga si mu maama. Oluganda lwa maama luganda nnyo. Maama w'omuntu takyuka. Taata asobola okukyuka naye maama w'omuntu takyuka. Oluganda lw'omuntu muganda wo mu maama wo, it's a very 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 strong bond. Wadde nga bano ebiseera ebyo baali bazaala mu baganda baabwe, which is later not allowed. Yes, gye bujjeeyo mu maaso tujja kiraba nga kyasazibwamu nga tekikyakkirizibwa. Naye nga munnaaye byebyo nno eby'olwaleero okitegeera. Mukama abanjagalire, abankolera obulungi, abawe omukisa, abagaziirize ddala ensalo zammwe. Mubeere bawanguzi, mubeere mitwe si mikira. Kugambye abakola obulungi. Answer zaffe awo mu comment section, ate mwerabira okusubscribinga, mulayikinge, mukomentinge. Musharinge, mugambe abantu nti soma Bayibuli. Mu Bayibuli tugenda gisoma paka kuwulira bulungi. Omulwadde bw'anaawona, omuki, omulema bw'anaatambula, tugenda gisoma. Era bammwe bye.